Yes, bandiriza akadde kano muli mutya mwenna mwasibye mutya aba followinga Fadi TV nembeebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okuba nga mwasubscribinga ne munyiga ne kale fifida fiifu ebifaananyi bifulumye nga Bannayuganda bamuwa ensimbi abasinga bamufotola ebifaananyi teyamanya nti bamukwata ebifaananyi bifulumye kussa ne information esingako wano eno yongedde kubanga efuluma abasinga bamukuba ebifaananyi mu bubba era ng'obujulizi baagala bbuwa poliisi wabula Fida Queen bagenda kumudipootinga nze mbabuulira bagenda kumudipootinga ate agenda kukangavvulwa mulaba ali e Canada lowooza ali wala nnyo ali mu kwemiisa bwemiisa omusimbi gwa bano yagubba naye tebannapoowa Fida Queen jjukira bamukubira amasimu talina kyabagamba oba kubanyonnyola kubagamba nti mukkakkane alabanga ali waggulu eyo mu nsi mu bire alinganga ali ku nsi endala nti oba yava ku y'abantu yagenda kweyiiya waggulu manyi bagamba ensi nnyingi bw'ova kweno yaffe ng'oyambuse waggulu mbw'olina gy'osanga endala ndowooza oba oli awo amanyi yagenda mu nsi ndala akyali mu nsi y'emu ekyawula mawanga ali mu Europe tuli mu Africa bajja kumufuna nze mbabuulira bajja kumufuna nze mbabuulire ebiseera ebisinga abantu bannya bazza emisango ne badduka amawanga ag'ebweru nga balowooza tebalina ngeri gye bayinza kuba nga babafunamu awo mu Canada poliisi esobola okuba nga esindikayo abantu baayo ne bakola ki ne bagenda ng'abagenzi okuba nga munnange nabo bakyala oba ne bafuna ayinza ocommunicatinga naye ne bamuggyako esente ze yatwala sente mpitirivu obukadde buyitirivu obukadde 95 yawujja mbantu n'adduka essaawa zino poliisi eri mu kumuyiga emuyiga nga bw'onaayiga empiso gye binaakomekera onaawulira kubanga essaawa zino alaga nga ndowooza ali ewala ennyo ensimbi balina obukakafu abantu nti yazitwala era azibaggyako talina ngeri gy'ayinza kuba nga yeewakana kubanga poliisi essaawa zino obujulizi ebulina obumala gye binaggwera onaawulira ye nga ye gy'ali e Canada alowooza ali wala kale ebiseera ebisinga oluusi si kyangu okugenda n'okwata omuntu ng'ali mu ggwanga ddala naye ebiseera ebisinga oluusi abamateeka balina engeri gye bayinza okuba nga bakolaganamu agamba tunoonya omuntu bw'ati kasita mubeera nga mulina obujulizi oba oliawo poliisi y'e Canada eba esobola obbayambako ne mumufuna kubanga nno tebaagala bantu bazza misango nga bali mu mawanga gaabwe kubanga bayinza okugamba nti oba oliawo olaba yafiira eggwanga gy'avaamu kati olwo ffe gy'atazaalibwa agenda tukola atya tugenda tuteekamu buteesiruusi kala tuggyemu obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente jjukira Canada ekozesa paawundi balina ssente yaabwe eya paawundi eya Canada paawundi oba ndowooza gye bakozesa bagamba omuntu agenda tusonkolamu Canadian paawundi ono tagenda tusosonkolamu ate kati yo poliisi kati gali amawanga poliisi ye Uganda bw'eyagala okuba nga efuna Fida Queen okumuggya e Canada erina kufuna bujulizi egende bulaga poliisi y'e Canada poliisi y'e Canada ejja kubayambako kubanga bafuna Fida Queen kubanga information yonna bajja kugifuna gye yakozesa nga yeewandiisa okuyingira Canada bajja kumufuna nze mpabuulire aliko ku Facebook y'emimmo bw'apositingayo buposti tanyega abantu yababba alowooza yamala bwe yamaliriza ennyumba ye gye yali azimba ali mu ssente za banne ze yeyagaliramu bajja kumufuna nze mbabuulira bagita Fadi TV mwongere okuba nga mumufollowinga musubscribinga ate munyige ne kale tebiggwa bityo baakadaama bagezi baamulikoodinga yalowooza nti baamulikoodinga security mu kasirise nga tategedde baamulikoodinga nga tategedde kuba essaawa zino yalowooza nti balina bujulizi ne message baazifulumya jjukira bonna bujulizi abasinga bagamba nti oba olya message ziiza obutamala ene kino tekimala kino ekifaananyi tekimala bamufotola ebifaananyi babirina kibategeeza nti poliisi yeetaaga ekwata bukwasi bujulizi bagambe nti omuntu ono bw'ati yabba abantu n'addukira mu ggwanga lyammwe mutuyambeko mutuyambe mu mutwe tujja kukola poliisi y'e Canada kyenaaba esazeewo newankubadde oluusi tebiba byangu oluusi omuntu ng'agenze mu ggwanga eddala okumufuna bantu bangi abazza emisango mu ggwanga lya Uganda ne baddukira mu mawanga amalala oluusi agali okumpi oluusi e Kenya oluusi Rwanda oluusi Tanzania ne baddukira eyo n'abeera eyo naye nga yazizza emisango e Uganda ng'atya nti bayinza okumukwata kayeti ye Fida Queen ebiseera ebisinga oluusi poliisi tetera bafaako abantu abo nga bafulumye Uganda
oluusi bw'eba ekwagadde eba ejja kukufuna kubanga muba mulina okuba nga muteesaganya ne bannamateeka oba ne poliisi mu ggwanga eryo eddala. Kiba ekisinga mu ggwanga erya America Abamexico bazzanga emisango n'Abakolombiya, jjukira amawanga galiraanye America ne Canada, bazza emisango mu mawanga ago ne baddukira mu America. Kyova Trump yabakoze ki? Ali mu badipootinga abo abayingira nga bazzizza emisango mu mawanga ag'ebweru bali mu kuba nga badipootinga, bayingira bumenyi bw'amateeka abasinga, basalirira mu nsalo, bafoojinga empapula ezibabeezaawo mu mawanga ago. Kati bano bamu ku bafiida kwini bano baamala kuzza misango ne baddukira mu mawanga amalala. Kibategeeza nti kimututte mu ggwanga eryo kwekweka kuzza misango. Era mwende ku Canada bwe naaba etandika okuba nga edipootinga abantu fifi mumusuubire. Poliisi bw'enaaba tesobodde kuba nga emufuna okuba nga emuggyayo, bayinza ommudipootinga budipootinzi n'akomezebwawo bukomezebwawo kubanga already emisango yakola ki? Yagizza. Ate bwe yamala okuzza emisango akaseera ke yagizzaamu emisango ate n'adduka. Kibategeeza nti oba odduse emisango gy'oba okoze ki? Gy'oba ozizza. Kaakati awo kyoba baba badipootinga mpola mpola. Amawanga g'Abazungu gonna gonna gaatabuse. Eggwanga lya USA bantu bangi abalimu nga bamenyi b'amateeka. Kati abo baagala okuba nga badipootinga okubaggya mu USA okubazzayo mu mawanga gye baafuutuka. Naye ebyo bintu osobola olengera omusingi ogwo ng'ali mugubala. Abaana bangi abamuweereza ssente abamu baazimuwa mu kaashi, abalala baaziweereza ku akawunti ya Equity Bank, abalala baaziweereza ku mobile money oba Airtel money. Kugamba byonna birina obukakafu bulaga nti ensimbi yazifuna. Nange gy'ayinza kuba nga yeegaanamu nti ensimbi teyazifuna. Ssente yazifuna obukadde almost 95. Agenda kwewozaako atya? Agenda kwewakana atya? Kubanga bonna obujulizi bumusongamu. Tujja kuba tulaba wa gye bigenda okuba nga bikoma. Kubanga bibi ku sayidi alina okuseesemya ssente ezo ze yatwala. Ssente z'abaana nnyingi nnyo. Kampuni sigamba nti agirina etwala abantu ebweru, tagirina. Tagirina, yabafera yabalimba. Yali abamuwa millions 8, bannange millions 7 ne bannaabwe abamu tebategana kutegeera tebayiiya. Okola otya million 7 n'oziwa omuntu mazima ddala? Olaba ne kampuni oluusi ezibatwala ebweru nga kampuni erina ekifo nazo zimanyi okufera abantu naye kakati Frida Queen talina wadde akazigo ka kampuni nti wano waatudde. Olaba ne kampuni oyinza oggisiga n'ogiwa essente zo naye n'ekubba. Ono awulira nabwe ne badda mu kutagaza butagazi ate komawo enkya ate komawo luli ate jangu enkeera ne muddamu kubeera mu kubuzunga buzunzi. Annaaye mweraba.